ava wano ngenda kuzo mwezi 12 nengenda ngenda kwata omwana oyo n'oluweereza ebbaluwa nga maze gidda ngenda kuzo mwezi 13 naye bwe nkunyumiza process gye nayitamu ate tosobola kukikkiriza era sinanya mwena mbeebaza sina gwe sijja kwebaza kuba abantu bangi bajoyininze ne omubaka honorable Nsonga kuyanga ni musajja Muganda so tajoyininga musango guno era study ya damse we omubaka abasalirwa honorable basalirwa omumanyi mu baloya bange nino oloyo omulala naye yagujoyininze naye nga natandika n'omwami ne loya natandika nzeka bwe natuuka ku poliisi watandika wekaawo natandikira wano wenyini nongamba akatambi tokazanya tuba tubipromotinze exactly naye oyo ngenda mukwata era nanyiga nga buli muntu ajidde nogamba oba bankwate oyo ngenda mukwata ne mugamba ina banane ne mugamba no matter what ne kugamba the only to conquer fear is what is to face fear is to face fear ze kyo singo kutatenze kye mfesinga ne ngangera kwa listing oyo mulenzi no wakana ne ngamba it's you look wait era we nava wano sako achitu kyacho na nagenda ku police era ngebifana yoto omperezaako yes bwe natuka ku police nasoka kugana security yange ninga mangenda emeja ngabirano na bameja ngabirano nanga guno musango munene gute ko bali mwaba nene buli mwaba nene omusango munene omala ngeri yayogerangamu ngakikuteeka onto taina NFA yonna nga ngoloza ntoba oba president wa America yamutumye nebigambo wensenka ebija byogeramu emusi ya myakaje kubanga nze mbate simanyi nyali ya mama wa president Museveni nze mbade nimanyi nze mbate simanyi yafira wali anga international hospital echali ne kati avuma wacho mchala yawumula dda taina ate yavuma na kumuntu mbu yali mchala mulokole nnyo taina na mbera yonna mu mchala mumteka mu era abanjega bote gamu ovuma wachi gamu baba buliro Museveni jali nabaganzi banaye mwana nazala buzazi simanjali kati na gena nenda mejanga nga musangu no munene nnyo toja gusobola kawa ndifunye lawyer nanga manege tugenda togene side kuba side lawyer nanga nda muchala side lawyer ne mulago butambi bonna bwalinga butambi 10 naye abo obudde nabula banagamba that is too much nafuna pain mask nakulukusa maziga nanga naye siso side mulamba side omuchala ate lawyer nanga naye bali biri ebintu byadde bikabya yakaba nanga naye wetaga lawyer wa manyi kati mbaloya bange namwe abaloya abamanyi aba Erigon company advocate Erigon company advocate mulimo mwami gwa talo batero talo mulimo mwami gwa tana hawe precious tubabuzizaako nnyo ekifana nzenze kaya ali achina no n'abasirikala bakwato yo mwana in fact uli muntu post yajija ku change naye ate security erenganyero chita buli muntu yalaye ba post yange zali sawa binele kasatu buli muntu posting yabanze ezekiro so nebaza council aba Erigon company advocate ya mukulu Robert Utalo no mukulu nahabwe precious abo balaba numukola mutya bwe soka kubira lawyer oyo nahabwe namukuya nangamba Jennifer ngasi bichi Jennifer nemugamba nanga kale nsindikira ku butambi mu office nemusindikira ku butambi bwana musindikira akasokera ddala akagamba nti tekagamba nti olinga oli which is you have a confidence you have a nobujulizi obulina because ogambye oli togambye olinga olinga yayimukirawo nangamba that is too much fe tuli basajja bakiga banankole tukulidde mu Buganda tuwasizamu abakyala twasembera kutakada kabaka twaguze na kutuberako twayagalira mu Buganda ate tuli bana Uganda next tiba cha Buganda chabadda tusoba kukiza jogo bweliti ngache oli achitatana kubanga king asigala king bayimukira mu without ngasabade wadde nusu 10 era mbebaza tebansa wadde nusu 5 by the way lawyer na hawe yakasamu sendeza zili mu milioni sigenda kuzogera ajja kweyogerera naye na hawe yakateka mu senteze ye obutitimbe tubije obutitimbe yes na hawe council kakati bonajje chuye nituyaja ku police omukyala natunyonyola side natuka mu musangu munene nnyo gulima mengo sobola gugulawo mengo ne chibuyeretya yes na eche omukyala yamwebaza yanyamba yakuba esimu yanga mwina gugulirawo Odi Kampala yetwala mengo kakati natusindikayo naye yakubira side esimu yana geno tukayo nga side yatulinze era natuwa ne namba ya side wawo bwe natuka twatukawo tukubira side nangamba okay advisor
Business advisor mbadde bangambe najja mu office yali munajja nitumunyonyola buli kimu tumulaga obutambi n'atya n'agamba sanguno munene wabula mugende kuki Kawempe waliyo bagita region side oba region side omwamba mutamwami waswa waggulu atula waggulu ne tuvuga paka Kawempe ya twala side yo na mu region ne tuvuga era ne bazanyo mwa Mr Waswa owa region Kawempe mwami mukakamu awuliriza handling Nsonga nagamba kali nomujja tujja kwata omwana oyo labenga taina na kyali anana na kyaga nenga vodde Buganda bonna avodd president fenatu kunamiza tuswaziza nagamba it's okay muwandike era bolabe baluwa yange erikonga 13 enakuzoma zinga 13 zina wandika kati ngamba banya bagutandika nga zina wandika nga 13 abala bazedde baluwa yabwe eriwa so sagala nnyo kugamba nti ki naye wetawandika kanso yawandika n'ataginga abakulu okulika afande bomba yabataginga copy 2 yes no mkulu inanga bani ne twataginga nagenda okulanga tutina feedback yonna botafuna feedback ne zamne mukubya inachofunye nta nemuga kati damoji wandiko jimpe nemuga jiwandiko wereza afande damulira owasemwai nangamba kanji wandike njukwe gojimuwe nemuga it's okay jiwandiko jimpereze njimu abantu ngabati njimutereko yes na sataginga afande damulira kana nataginga bajeno banji jeno birungi owachi copy 2 nataginga banene banji abakulu ne bajeno sigenda bogera nentaginga afande damulira wakule mu intelligence sako mamuta aginga na musindikiro butambi bungi nanda musindikide danga tanziramu ne musindika ne muteka ko pressure kati sako moko ne muterako no butambi buno bw'abaana abaziba kaba bakola duwe abaduwe tinze abana kuwadde bonna botwazanya kolonga 12 abali attached abafe naku era messages zonna nzina wanongola bagamba people abantu bali yes bakibakoziza bubi exactly sakoma ne musindikira ne namba y'omwana oyo ne namba yakawala katambula nako bakata asa blessing ngoro ya Jennifer abijewa mkwano ndi mwabuzo president tukirese kakati nembi muwereza sako babbi muwereza ne mubera ko bubi era bosoma messages zange bosoma chat yange naye nga simuweza kuba mumanya asobola kakati nche nebaza Uganda police ne security era nebaza omukulu afande damulira nja kusigala nga mwebaza kuba omusajja wanjawulo mu byakola alina confidence muye akozesa okufumintiriza konji yagenda okulanga abantu balina pain nyingi nga nebivumo biri atabo be bafunya amaanyi okugenda ku social media okogera nenga abakabira wakabanji abakabira abatasobola konna kuvaayo kati afande damulira bwe namuwereza kati yatani jabira abanatandika okunziramu twatandika okuchatinga twatandika okwogera bingi nja kuwagosa misaba bisoma wano kuba ebyo byange naye tutandika okwogera ntogera nejjeno mugwe nayogeranga naye mukulu nnyo ali eri waggulu eyo ntogera yana maaso twogera nga muwereza katambi ku katambi mulimu omukyala Joyce Sebugwawo ekitiibwa mulimu speaker wa parliament mulimu mama wa president wangu li attacking abonna mulimu president Museveni naye nga kuvoola nnyo ebigambo byotasobola nakwisa mukama kwate tusobola bizannya kagamba nga bikwatako ne bwoba ani kati afanda mwe taking action bwana mwesimu ne batandika zali ziwera sawa emu kitundu nampeleza message nangamba already arrested nemugamba are you sure nangamba yes nangamba nemudamu era bobira bitwayogera nemugamba are you sure omuyogera nganga alinga ali nyini ngalinga ali mu kinyaji yes nemubuza nangamba nampe namba afa amwami akulira cyber crimes yes ali kibuli omwami omwebaza cyber crimes emisango jemudiza ku internet ku TikTok kwani nnyo omwami ojja kundaba na yawo kwa twamukwata video in fact yomu eyanja ko statement nga nsaini ojja kubondaba na mwe namba na mpeza message nangamba kera ugende ku cyber kibuli kati ekiro ekyo nakwataga na afande yayina omwana
nganze njagala kumekinga sure ba yeye gwe bakutte ne tukwatagana ng'omwana yeye nimulaba ne bamutwala ekibuli ne bamujja ne mutwala ekireka emisango gye minene ne mutwala kireka kati ne bangamba tukeere tufind out tutekeyo complaint yawo amwe butengu okuwabira mbujjuvu. Yes, then nenkeera ekibuli nali ngenda n'ekireka eyo era nagenda bwe namala okukeera ekibuli waliwo kyoti okwogera sinakitegeera tewali nkumanyi nakeera ne kanso kaze otandika play ng'olinga atamanyi gyebiraga nze nkumanyi nakeera ne kanso netugenda era kanso nahabwe yakeera kumaca nnyo nanga mbadde ngenda kukyaki naye kati nzize tugende yanvugira na mmotoka ye netugenda ekibuli tugula ojja kuolagawo nga tusayininga ndi naye alaga kino netuddamu netubongera obutambi kuba lutu abale tuwadde bakulu bokka naye abakulu baali babawadde abalinako naye nga balina ebyo batalina buli waliwo ekigamba nti nawe kyota okuweereza nga jeno omuweereza ekigambo ekitake nakutwala mu magezi gaawa kati waliwo olwotya nate nga olina okimuwa netubeera bwetyo kati netuyingiza omusango naye kyeneebaza kanso wange na wajjawo kanso musoke ng'avuddewa Ronald yali ayogera ne Katikkiro twayogera naye awo era wamwogeddeko jjo. Yes, era mwebaza kanso webaza Katikkiro okukuweereza ne Katikkiro okukuweereza lawyer era mwebaza so bwekityo wekyali naye nga polisi tasooka kutya kunjako statement wadde naye abagamba nti bulabula whatever abamu baatidde okuswala abala baatidde njagala bategeeza menga ina balooya abali mu bitongole ebyama n'abanene abali emengo abanene abalidde ku Mengo bakanso mpuuga bonna bamengo basegona balukwago banamboze tebasobola kwogera ku mwana ono kuba omwana ayambala enkofiira ya nupu omwana awagira nupu kakati kyovolanga ne polisi zibadde zitanga zirowooza nti omwana alina omunene akola ki abali emu mabega naye nga abantu abali ku Mengo n'abalinayo ebitongole n'abalala bangi abalina bizinesi mwaswadde buswazi ne mukutekinga action mb'omusango no problem tuteeka okuvaawo abantu mu SPD kukuma kitiibwa kya Buganda kubanga tuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda era nakola video bwe nali nawe wano nabagambanga ojjuka banayoga ne bagamba mu abagambanga nti kabaka woliwa bwe ndibwa muliwa abagambanga nti muzika ali mukamisa muliwa where you people nenkera nenkyogera nga tebafaayo era nenkiddamu nga tebafaayo n'ogamba kati taking action ate kati mubukire baleke mwabukire tokota ensonyi zibatta twagala okusesetuka tugende mu biko z'amawulire wabuze lwaki Katikkiro yasoose okupostinga nga batebana postinga era baswalidde ku posti ya Katikkiro kuba Katikkiro yampeereza lawyer nga yategedde tutambula yes lwaki Katikkiro yabasoose okupostinga Katikkiro ye kabaka waffe waawa owebweru tetalina kukola nga weetuli